program omunyo ku macha aganga nze principal nkwaniriza era nkubuuza ko nti wasizootya nnyabo wasizootya ssebo azuukuse naffe enkya ya leero tukwaniriza kukubaganya birowoozo kyekituleeta buli lunaku okwongera okumenyaamenya mu nsonga eziriwo mu kiseera kino kyennyini osobole okubanga naawe otambulira mu kumanya. Buli lwakusatu tubeera ne Harold Kayija ye ssaabawandiisi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC. N'olwaleero tuze tukubaganye ebirowoozo ensonga eziriwo zeza akedimo k'abasuubuzi. Kizibu nnyo okubuusa amaaso ensonga eno ey'akedimo k'abasuubuzi tukwatako obutereevu ekwata ku gavumenti butereevu kumpi buli omu emukwatako mu ngeri ye. Olunaku olw'eggulo amaduuka mu Kampala n'ebibuga ebinene gabadde maggale olunaku lulamba n'olwaleero gye bwakeredde ensonga eyo tenaba kubanga eriko ekikyukamu wadde. Abasuubuzi bakambalidde bagamba nti bateekwa kusinkana His Excellency the President ensonga zaabwe n'okwemulugunya okw'enjawulo okuviira ddala wali ku nsonga y'enkwasisa n'ensoloza y'emisolo. Byonna tuze tubyogera n'olwaleero tujja byogera. Ekinyusi kiri ku kiki gavumenti kyekola. Gavumenti ensonga eno egikuta etya kyekibuuzo kye tubuuza enkya ya leero. Harold Kayija nsaba obuuze ku balaba Soul TV ababeerako era batavaako. Tutandike program. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa n'okwaniriza mikwano gyaffe tuli mu Buwambe abatava ku programu yaffe mwenna gye muli nera okusinja ddala njagala kulamusa bannamityana gye tugenda okubeera olunaku lw'enkya ne retired Colonel Dr. Kizza Besigye, President waffe Omuloodi, Honorable Ssemujju, Honorable Munyagwa n'ababaka baffe abalala bonna era nja kwebaza ttiimu eri ku ttaka y'abakulembeze baffe ab'emityana naye nga tugenda kubeera nga tusinkana abakulembeze ba Greater Mityana begwenda Mubende yonna Mubende, Mityana, Kasanda, Kiboga, Kyankwanzi naye tugenda kuba ne raare y'abantu bonna so nga njagala okukunga nawe otwala mukisa guno okukunga mikwano gyange mwenna emityana mbasaba mujje tubeerewo ffenna tusobole okwogerezeganya ku bigenda mu maaso mu ggwanga muno era so mu ngeri emu njagala okusaasira bonna abafunye obuzibu wiiki ewedde twasize mukwano gwaffe Sarah Eperu ewaabwe eŋŋora era abadiribadda b'ennajja n'ankumi ne baagala otukyankalanya naye twasobodde omuziika nabaddeko ne Luweero mulombe lw'omugenzi ow'ekitiibwa Bwanika Baale mutabani w'omu n'afuuka omukulu w'olunyiriri ne mutabani we omulala n'afuuka omusikaawe lwakuba saasobodde kufuna mukisa gwogerako eri abatuuze kubanga waliwo abantu ndooza ab'NRM abageza managing program kyebakoze omukulu w'ekika bwe yamaze okwogera omukulu w'ekika yamaze okwogera kyebakoze ne basinika abantu okulya kati ate abantu balya nti asinza kwogera nga abantu balya. Olunaku lwajjo nabaddeko mu lumbe lw'omugenzi Dr. Martin Alika Ekololo. Dr. Martin Alika yali muganda wa omugenzi Daudi Ochieng. Daudi Ochieng yali akiikirira Mityana ku kaadi ya KY. Daudi Ochieng yali medical doctor surgeon era nekakazambi yaliko doctor wa Kabaka. Ndoza y'omu ku bannayuganda ababadde abeesiimye bwenzo gamba Martin Alika Doctor abadde n'erinnya nga buli omu ayagala mu kampuni omanyi mu corporate world osooka okunoonya abantu ku board bossaako balabe mbu weesigika ngera board ezisinga tabeerayo naye nga buli omu ayagala ku lisiti yaabwe Martin Alika abeereko naye waliwo kye nalabye mulombera Martin Alika nga bw'oli adde mu kyoli naye n'adde ndaba Uganda yonna ng'ogirabira Uganda ng'olaba
abanyankole abaganda abasoga abateeso abakyoli abosimaira nga bonna bafiiriddwa omuntu waabwe ekyo ennaku zino kigenze kivaawo buli bantu babeera oli bwafa abeerako bayita ababe era ogenda wabeera baganda nga muganda abeera banyankole munyankole abeera bakyoli ngula bakyoli abeera basoga ngula nga lusoga lukalokaloka lwe luliwo kyembadde nwanagana ne Mwai Museveni atuttidde eggwanga nti faiba eyo gye twali tuzimbye eggwanga era ffe mu kampeyini yaffe enkulu bimu bye twagala okukola tugaa nti Uganda tetuli mu kunoonya bwebaffe tunoonya bulutwenda tukyanoonya ggwanga eryo eriwulira nga buli omu agamba I am a citizen ono muganda wange nga muki munnauganda so natudde bwenadde ne wekitiibwa Birigwa nanga ng'oli mubiro nga nti ndi mukulu akyendi mukulaba wano ndwawo okukiraba ekyokulaba ng'omulaba nga kita ng'ola abantu bafiiriddwa omuntu gwe batazze kweraga gwe bamanyi gwe baagala naye ng'obalaba ng'ekibagatta nti bannayuganda ekibagatta nti muntu mulungi ekitegeeza mbu naye neeyisaaye ebadde nti takutunuulira gy'ova kyembadde njala okugamba nti ebiseera ebisinga kiva ku neeyisa yes anti takutunuulira gy'ova nga naye kenyini agatta akutunuulira ng'olina ky'ogattako ndowooza ekyo kikulu lwakuba naye twadde ku kamera simanyi bannamawulire namwe munakye kuba bannamawulire ebintu ebyo temubiraba naye nga byali badde nga bikulu if we are in what we call national tourism mbagaliza okulaba okulungi so mtyana gye tuli olunaku lw'enkya ku Lwokuna kale tweyanze nnyo tweyanzeege twongera okusasira famire ya omugezi kati Dr. Martin Arika Kayije kyayogeddeko n'alabye interview emu ey'omugenzi ng'agamba nti bw'wanaabeerayo omuntu yenna ansinga okwagala eggwanga Uganda aveeyo ayogere naga nti nandyagadde omulabako ng'akyali mulamu interview yagikola luli ng'olaba lazima muntu ayagala ensi so bw'ogamba nti yamaliriza nga abazze okumukungubagirako ekifaananyi ekya Uganda mwekiri kyenkugambye ekyo nti n'omuntu yennyini kimukakatako nga kiva mu mbeera ze abadde yeeyisa ati abadde nga biki ebimu defininga so twosaasira famire ya Martin Arika Dr. Kazoba Charles buuza batulaba ye executive director wa Karibu East Africa kati ndi executive director wa Center for African Affairs and Diplomatic Studies tweyanze nnyo Mwami Apollo ne Sol TV okumpa akakisa kano nsobora okuteesa ne Kaija musajja wa maanyi nnyo President Museveni yagita musiimi Museveni si alonda akuwulidde ekituufu ngono mu Uganda yayagala Parliament yeronda East African Parliament is a section mu foreign affairs so foreign affairs mukono gwa president kati aba inofaayo nnyo ani atambulira mu kkubo eryo yes Martin Arika namusinkanako myaka gigenze nga kola comment nyankuba tetwagala gifula program ne musasika kubanze namusinkanako nga ate nali njagala connecting mu companies nsobora okufunayo business musajja mulungi afudde ku myaka gye era buli kimu ndowooza abadde akirabye nzafudde muto wange Katonda namusaba 10 then mbadde also njagala kuyisaawo just ka statement kamu nti twafunye amawulire amarungi okwongeza amagye emisaala yes kakati at least abasajja abo bagenda kufunayo ku kasente akasobola okulabirira famire zaabwe akawera kansuubire nti General Muhoozi ekintu ekyo kuba ye foundation ye ndowooza nebyo omujjukira
yali ayogera nnyo ku welfare y'abasirikale era kyekimu ekyali kyamunyiiza. Minisita abeera minisita omanye ebintu bino kisinzika gwe CDF. So General Muhoozi kintu kirungi nnyo aki-implementing. Ojjukira baabongeza yali Mayombo. So this time round Mayombo nga PS tegeeza minisita muwenga n'abantu ku biti muwenga n'abantu omusajja bambabuulira omusajja oyo ali minister ya defense both ndowooza lwakuba tamanyi kwemulisa. One says one of the finest gentlemen. Yeah, he's good. Yes. Ndimo kugamba yes ate ali grounded. Ebintu ebyogerako byamweta kuba nti iyi embeera wagirimu. Embeera gy'otabanga mu kizibu nnyo gisolovinga. Kale. Colleagues kisobola kivaako nga tetukitegeezezza. Nedda. Njagala nkwekeza. Kazoba nganye. Alina kyavuga yes. Togere ku kedimu kabasuubuze ensonga eno etukwatako obutereevu. Batulaba nnama abatuuliriza sisobola kukinyonyola nti olunaku olw'eggulo amaduuka lwe gaggaddewo n'afumiitirizaamu abakyala n'abantu abalala abatali directly mu nsonga eno nabo engeri gye babadde affected olw'abasuubuzi okuggala bizinesi zaabwe. Abantu abatambuza ebintu bino ebyabasuubuzi okubituusa gye babituusa abali mu transport nendowoozaamu abantu abali eyo mu bitundu eby'ebyalo engeri gye bagenda kati nabo okubonaabona ng'emiwendo gyeyongedde nga babagamba nti mukimanyi tetulina gye tusuubula bintu. Really it is kino si kyabasuubuzi n'akamu. Harold Kajja ndowooza oba otandikira ensonga eno twajogerako nti abakyala kwegamba nga balina zi fridge mu bikuubo abalina mu zakeedi abakola emirimu egyo abatali direct ku bano betwogerako abasasula emisolo gino egya VAT naki directly nabo kennyini bakoseddwa mu mirimu gyabwe ku nsonga eno y'abasuubuzi. Kyengezako okujjayo nti ekifaananyi abantu abakosebwa embeera eno si musuubuzi ono agaddewo edduuka yekka ne waliwo n'abalala ow'ekigaali abadde atambuza ebintu n'abitwala mu paaka oba n'abitwala wali gye bigenda owa bodaboda naye tebakoze mu Kampala ababodaboda okimanyi nabo tebakoze mu mbeera eyo. So ngeza kujja ekifaananyi nti akedimu kabasuubuzi ateeka kukosezza buli omu yenna kumpi naffe abatudde wano bwe keeyongerayo mu maaso tujja kuba tulumizibwa butereevu. Anti n'Abaganda balina n'olugero lugamba nti kumala budde ng'omuganza anyigira mu nzikiza kuba mu nzikiza teri akulaba. Kati baludde nga basaba okugenda mu M7 ne babalimba nako ne batuuka nti affe tetubasuubira. Kati okunyiigira mu lujjudde kiva ndaba abantu baga nti mu M7 agenda kubasinkana olwokutaano kubasinkana. Nze ndowooza abo boogamba bekituuseeko banyigirizibwa nnyo ng'abasuubuzi ebintu babitunda bbeeyi etasoboka than kano ke batadde ebikola wansi ne bagamba wait a minute lindamukko embeera eno ensonga esooka egonjoolwe nti bw'enaaba eri sorted naawe n'obanga ebintu ebisobola. Nabadde njogera n'omuntu omu venke bananzikiriza okumwogera ku mpewo nja kumwogera teteyampadde lukusa adde mu kikuubo omwo okumala emyaka egiwere 15 nanga juzi ya closinga shop yawanika ng'akoze roosi eri mu miliyoni 10,000 nga sente zikoze eki zigenze mulimu ne looni yali etwala ennyumba n'agenda neewula ate endala kakati endala gyali mu kulwanagana nayo naye nanga ku kizimbe kwe yali kusigaddeko omuntu ogwo nga batandika teri akola accountability lwaki bagenda. Olwaleero mu Kampala teri wantu woyinza kugenda n'otasinkana space rate
nenga kizimbe si kipya edduuka ekkalu eripangisibwa banoonyani olaba kino kyowulira groupage tebyali mu busuubuzi bwa Uganda nti ffenna twekuŋŋaanye nga gundi tugambe mbu tupangise tax groupage yinza giyitanga tax fedule omuntu yaleetanga container nejja agendanga kukka kakati ng'ate tajja kweteeka akabubu kati ng'ekitegeeza buli omu alina okubaako bwe mukuŋŋaanya buwere kati baleese lino etteeka kakati uli nga bagikiryalinga yonna kakati gwe kuteeka ddala gyakoze kati buli omu akiryalinga bw'omu ate tegenda ng'omulala tannakiryalinga nojja n'otulira kati exercise tute gy'osanga ng'Kenya ya bitundu 25 yaffe ebitundu 35 excise import duty tuganya nazo VAT wano ya 18 wali ya 12 egyo emisolo inewe gibatidde obutale obubadde okumpi kubanga wano Uganda kali kafuuse ka Dubai aba Kongo nga bagula wano abanyanda bagula wano abasudani nga bagula wano naye kati ng'oli agenda okulaba ka difference akamutuuse Kenya katono mu transport kati buli omu nadduka ng'alaga eyo renti enaalinnye nakugamba lulizi banks banks emabega eri emyaka 10 emabega sina 10 emyaka 5 emabega obadde ng'okutandika banka oyitaga omusingo gwa bilioni 25 kati ne bagulinyisa ku bilioni 12 guno omwaka babagambye by June omwezi guli oguddako ogujja babagaza bilioni 15 premium kakati yes akati ekyo kiba kitegeeza era kimpactinga kwono kati bw'olaba lulina gamba era abantu abasasula omusolo ebijja munda ebisasula omusolo biri ebitundu 24 ku buli 100 24% tebiwa musolo bibyawo gujjo nabadde ntamane munenga tuvuga ng'emmotoka etuli mu maaso ng'esuubula gaamu ogaya ng'egwanga olaba zi stickers nenge erike namba za red ozime namba za red gibagaye mbo tewaki musolo gaamu importance yali musuing gaamu okubanga emmotoka ya kampuni eyo tiwa musolo kibategeeza webanga kweyingiza kakati munne asuubula kyekimu ye emmotoka gyayina ewa omusolo kakati eno system bagamba mbu eri effective naye eri effective kyeriko yeetaga computer yes obadde oyogera kugundi kufayiringa system si nyangu ogigendako yeetaaga omuntu agimanyi ng'omulina yeetaaga internet nga kweri yeetaaga amasanyalaze wayitawo essaawa 24 nga tofayirize miliyoni zokola ki zosasula nti n'olaba nti mbwe ekintu kyonna nga balina speed gye bakitwala naye singa ogamba nti ffenna across tukola ki ffenna bwe kiya n'olaba nti waliwo equity gujuza abasuubuzi baali bandaga emipiira gino egya tires gy'emmotoka nga bakulaga nti ogulaba guno omupiira nti ye Apollo yaguleeta yekka naye omupiira ogwo ng'omusolo gwawo guli wansi ogwo guliko monopole nga bano bo gye baleeta ng'emisolo giri waggulu kakati wagenda mu katale ng'ewole oli alina kumala kuggwesaawo oba abantu nga tebamanyiiyo ate kati ekibi ngekye tebetwogerako wali wabweru nti weesanga nti baminisita tebalina maanyi gasala okubi ani minister wa trade Mwebesa Henry Mwebesa katula simumanyi era olaya nawe ku lulimi terukola ki teteryangu okusubira nawe badde osoose kumunoonya manufacturer yali badde nga buli omu amukola ki amumanyi naye kati n'olwaleero waawuddeko statement ya minister David Bahati ewa state David Bahati ewa trade naye abadde mu parliament ku TV tanalabikako President Museveni ajja kusinga akati ekitegeeza negotiations mutubadde zigenda mu maaso eri minister wa state Honorable General Mbadi ne abakulembeze b'abasuubuzi so really olaba crisis enene wali badde nga yakoze kati nga jjo oba ne on the did yali bayitabaganya okutuuka n'okugalawo wali mulayi bino mwami Museveni yatera okufuna pressure
najja n'atuula n'ayogera n'annyonnyola nga kyasazeewo kikola. Bwe mbeera mu ggwanga nga Semaka bwe mbanga y'anaasalawo anaalya ennyama, y'anaasalawo ani anaakwata ekitole kya sabbuuni, yani anaasalawo simaani anaayera, yani anaasalawo simanya ani anaafuna kino. Eyo nayo nkola nfu. So bali banno bw'obadde oyogerako sima bamukyala baki. Era n'abamu kyova lwaki batunda butunda nga obali awo. Embeera oyinza omusanga ng'aliko waggulu n'abeera relegated ng'atuuse awo ate akyayongera kukka yes ng'aliko awala. Era omanyi njagala otandike okugenda bw'osanga abantu ate tandikawo emboozi eri informal. Oyinza okulaba nga yalina story n'agamba najja nembeera ne capital point kati mukwano gwange olw'okuba gutwalinga naye yanga kati beererakaawo. Abantu amu ajja baneraga katumusapoting tadda mu kyalo ne baga tulyakawo nga bw'oyiya oba bw'onaasanga tomanya omukisa guyinza okujja n'ofunayo obukadde bwino n'oddamu n'otandika. Abantu bakulaga amaduuka nagamba eryo edduuka lyali lya Apollo naye kati Apollo ng'ayinamu akantu kati kali bwe kati kubanga oyakusiga ng'onoonya adresi oba n'essuubi mbw'osanga enkya. Naye ndi mu kugamba ekika ky'emisolo egisasulwa mu Uganda giri basically gisindika abantu kufuluma. Bwe naali tegende kituufu nti olwaleero gavumenti erina ebizibu by'ensimbi kubanga oli kyajja okugamba erina ebizibu by'ensimbi naye n'enfulumya ye eya ssente eri etya eggwanga ng'eryaffe Apollo lwaki tetugamba ti minisita ffe air ticket tukuwadde economy gwe bw'oba oyagala bizinensi gya upgrading naye ffe y'entambula tukuzikoze ki tugikuwadde. Olwaleero juzi mbadde gamba bwe njagala nze modo ya Magufuli ndowooza yatambula ensi ziringa 5 ate nga zaano ki mu Africa kubanga olwaleero ng'otudde ku internet tolina kyotasobola kukolerako. Naye kati ffe olwaleero nti n'entambula abantu bazikozesa gundi tumweka trip abeeka akasente azimbe ennyumba ye. Olwaleero muloka zoolaba ziyoola omudidi n'obubbi obugenda mu maaso. Mpulira mbu ero ne constituencies ezijjanga nkaaga nti n'omuntu awa omusolo kwega naawula ddala ye kyo ki talaba kyafunamu yes kubanga singolaga yes olina janaga oluguudo lw'egundi ki bakabya oluguudo lwa Saapu lukagwa ne bwotufunye olwabo olw'omu kikuubo luwali baddoga nti olwo oluguudo tulukole ku level ng'omusibu tabonabonana amataala ebiki nti oli anoonya nfaaki sonde bambi oyogera nabo ng'awulira nti emisolo gibanyiga nene benefit kubanga twali baite tulumwa noga nti amasomero okoze malungi amalwaliro malungi security ennungi juzi bambi njagala kwebaza aba boda abayambyeko omukyala gwe badde bakola baziko sente I want to waliwo president kajja owuliza nnyo aboda nga nti aboda si babi waliwo abajja ne bazeesibamu so n'olwekyo nti nze abasuubuzi kibaliko nkyagala kuba tirina gwe bakubye muggo era civil disobedience by the way netiyagasi gwe tulaba bulijjo civil disobedience mbw'osobola okwekaakaasa okw'emirembe ekibimbu ate state yekyusa mbwe ekufula violent nti abantu babakyawe n'ekirungi wabadde obalabye nga bali peaceful nga balaga maduuka gaabwe bwe gali n'ensonga zino nti gavumenti ennyonta yaayo erina okugikendeeza appetite eya ssente extravagance gyoyinza okugamba watunulidde badde bagamba okusalako ninge balina ebyabwe batasalako ate emmotoka bagenda kuddamu kugula kakati oli gyogenda ayina omuganda tugenda kuzijja mu kino oyongedde emisolo bwenagamba luli ziwoteeri zisasula emisolo 26 nenjikusomerako egimu miyitirivu kale tweyanze nnyo twenzege Kazooba Charles obudde tetulina bungi ne woba otandikira kayija akoonyeko katono ebintu bino tebitandise leero abantu okugalawo business Kazooba abantu okugalawo business ne badda mu kyalo business olinaagalawo nolaba omuntu n'apangisa edduuka n'amalamu emyezi 3 n'amalamu emyezi 6 n'aggalawo n'addayo oba n'anoonya awalala bibaddewo era bize bibeerawo mu kaseera kano ketuyiseemu kiki ddala ekigenda mu maaso ekituusizza abasuubuzi okutuuka okusalawo nti oba tufiirwa kuba omusuubuzi amanyi nti lazima rent buli lwasiba edduuka rent asigala abanjibwa
n'amanya nti ku nkomerero y'omwezi era ajja kusasula nenaga kanziggalewo ekiba kibe really mwami Apollo ng'okyali ku musuubuzi w'omukikuubo ayina edduuka naye ate nanyini factory y'amajaani eyagaddewo ng'akozesa abantu 3 ebyenfuna bya Uganda kati we bituuse bigenda vaamu anake kyeki anake sikeeka sambatuko kanyulagano exactly era bwe tubanga titwegendereza nze maaso awo ndabayo nga revolution endala simanyi oba lwaki naye njiraba kubanga abakozi abakolera gavumenti bwe babeera mu air conditioned offices tebategeera consequences za decisions ze bakola most times revenue bo bajja kuleeta idea bagambe president nti kino ekintu bwe tuba tukikoze bwe tuti ne bwe tuti omusolo gujja kweyongera naye nga tebategedde oba tebannyonnyodde president ekinaavaamu ova omunauganda engeri gyagenda okukosebwa njagala nkuwa example recently abasuubuzi ba gold abasuubula zaabu nti gold oyo agenda naava e Congo najja wano ne bamuprocessingira wano tubadde tutuuse ku processing naye obutakkaanya makati gaabwe ne revenue ne babaggala wetwogeera abasinga kati abali mu zaabu industry ya zaabu bazze Rwanda nozo oraba consequence no oli atulaba ajja kwebuuza nti badda Rwanda ngolo ofiirwa anti kyengamba kijagala jeyo bwe owa revenue otunuulidde akasente akatono oli kakugamba nti kano titukujja kakuwa ffe tumanyi bwezi teze tusobola okuwa kati gwe olw'obusungu n'ogamba nkugaddewo oli nakwata bizinesi ye nadda mu nsi endala n'akola ebyobusuubuzi bizze nga bifa nanyini Simba Manyo yafa yamala ebbanga nga yeggalidde mu hoteeri ye abasuubuzi ab'amaanyi bazze nga bava mu sekita eyo kubanga ebyenfuna byonoonese President Museveni ye yagenda n'atunuulira nnyo investors bamusiga nsimbi naddala nnyo Abachina n'Abayindi ye engeri gy'alinamu ekirowoozo nti bano be balina okununulira eggwanga nti kuba ono omusuubuzi agenda n'aleeta Rugabire n'azijja China n'ajja n'atunda wano ye president tamulabanga omuntu asobola alina kyagatta ku ggwanga atunuulira ono azze n'akola factory n'aggulawo factory naye eggwanga tosobola ddizimba bwotyo inede eggwanga likula mpola omuntu atandikanga mutembeeyi enkya n'aggulawo edduuka enaasana n'ava enaasana n'ayingira ekikuubo then bw'ava mu kikuubo olina omuteerawo system enaamusoboseza okufuuka manufacturer. Ogamba nti bano abasuubuzi betulaba balina amaduuka abadde basuubula ebweru beetaaga embeera ebayamba nabo bafuuke ba investors mu biseera ebijja mu maaso naye nga mindset ya gavumenti eyaffe terabawo bano eri nti ono omweru yalina okubeera investor si muddugavu tetutonzeewo ba investor abaffe abaffe tutunulire ba investor abava ebweru
singa President Museveni we yajjega mu 86 yali aina mindset eyo sawa zino titwandibadde twetaaga ba investor okuva China abana Uganda benyine badde ba investor nze njagala nkuwa example olowooza abantu na Uganda bagenze ebweru ku kyeyo bakoze sente meka neziragawa batya waliwo omuwala ali Germany mukwano gwange ebiseera byambuuzaako naga akazi wanjaga kukomawo nina sente zange nengenda nziteekewa nimugamba kati obuzibu bunene nnyo kuba tojja ziteeka mu busuubuzo zijjemu zikyavaamu zigenda kufa kati ffe kennyini abali mu mawofiisi ffe tusse Uganda waliwo ekinnumye kyemugenda okwogerako mukadde kana katonotono nti waliwo abajjanga ba investors n'abasuubuzi n'abalala n'abazze bakyogerako mu nsonga eno nti omuntu ajjanga investor n'azimba ekkolero ate naye n'atandika okusupplyinga mu bantu ababulijjo really oli investor ozimbye ekkolero you a manufacturer naye ate oyagala ne kubeera distributor ofuuke ne retailer okyogedde bubi waliwo abajja ne beewandiisa nga ba investor naye nga si ba investor abo babeera bafere ate president yandibadde akitegeera abogamba nti yewandiisa nga investor nga si investor bamufere yes abasinga bajja nga ba investor naye nga ate si ba investor naye ne babenefitingira ku musoro ku waivers z'omusoro nti tagenda kuwa musoro era ebbanga kasitali gwayo bweriti addayo ewaabwe ng'amaze okufuna tax holiday n'akomawo ng'awandiisiza kampuni endala kati akomawo nga mupya mubuulire ekyakola bw'amala okufuna tax waiver eyo kakati bambi nadda esinga za myaka 5 kubantu baffe abaliroko naganze nyina gundi yino bw'oba importingira mu yange mu ssente bweziti capital yenna n'amukuŋŋaanya wano kati obuzibu bunene nnyo Kaija yogedde ku Mwebesa mumanyi yali manufacturer w'emitayimbwa embalala Kakoba simanyi oba kyaraba ye araba nga kyekituufu oba nga tayina ddoboozi kubanga bino bye turaba Minister wa Trade and Industry bino bye turaba it's a policy indirect policy nti ku lupapula tikiriiko naye nga it is a policy policy nkora nenga nedda eno gye tulaba embeera ey'okunyigiriza omuntu ali kyayina kyakozeewo gamba nti police no kijjeyo bulungi Apple omanyi nti buli mwaka waliwo kye bayita presidential is it investors round table something bafunamu kadina ne president wali owuliddeko nti abasuubuzi bafunako kadina ne president so ogamba nti unless bekalakasizza we basinkana president tabeeranga kawo n'agamba kangende ndabe ku bantu bange no babagaga kwagala n'ekibiina ekyo nga kibadde ndowooza oba kirina engeri gyeki no I'm imagining Kaija mindset eya president Museveni eyiteeka okukyuka ku by'obusuubuzi kubanga bweba tekyuse ekigenda ovaamu kintu kibi nnyo Kaija eddakiika nedda kyengala okwoneko kyekinono kyajjeeyo nti kino si kyava abali mu business community bokka but it is about the economy nti ebyenfuna biina ensobi ezaakolebwa mu byenfuna kati this is a consequence tubadde wabweru awo negafu kintu kya globalization naye globalization is a myth teri kibayita globalization tekiriyo bafuga ekintu kyabwe ne bafuna bwetuyapiira twogedde ne bakipika kati wago bagamba nti bw'osiba economy yo oli backward America just Joe Biden yagamba nti emmotoka zino eziva China ez'amasanyalaze zigenda kutakatale gundi Mzee Nyerere mwalimu yagamba n'agamba nti economy ziringa bikonde mulimu lightweight mulimu lightweight mulimu heavyweight kakati economy ezaffe zi lightweight
bamusujja nga tusamusa mu ringi yemu yeze akati mbugotugambye tuli mu global ki economy begulawo bongamba okugulawo oli bwajja ne ga billion aga tagenda kungobawo oba tokyayina economy wekyagembye bayita ba investor kyofuna bamuletera econi namwana kasongola waliwo kati waliwo siba waliwo omwarabu gwe bamwinanga nti ono naye mulangira we Saudi omanya abawarabu babeera n'abantu bangi nono onaga muwadde kino kwega buli gwowulira agamba mbwagabira namuwa omusolo namuwa amazzi namuwa amasanyalaze namuwa buli kimu nga ono wawa n'atoba okubisasulya bituukawo oli abisangewo nga tosobola kubifuna nti olabira nga strategically olaba nga bali mu kugoba abantu wabweru kubanga wotegeerya nti omusolo gwaffe guli unfair mwami Museveni ng'olaba buseero lyagamba jangu nzo onsonyiwa omusolo kyetegeera tegusoboka what is the problem kakati omaye kubanga teri argument egamba nti emisolo bwe gibeera waggulu lwofuna omusolo mungi emisolo bwe gibeera waggulu ate gyongera kukendeeza misolo kubanga ebbeeyi y'ebintu erinnya abantu batabigula omusolo bwe gubeera wansi nali ngamba ne ku kyalo kyaffe nga basuubuza ku kyalo kyaffe nga nti ebintu lwebiteeka wansi ng'abayindi bakola otunda bingi overtime naziri sente zobadde oyagala n'ozifuna naye n'akatale n'okasigaza nkugambye olwaleero nti gino emisolo n'enkola eri mu Uganda ka Dubai ke twali tuzimbye mu Uganda as a pare anka mbwensi eri wakati awo ngole kati abantu omunyarwanda avuga n'ayita wano n'agende Kenya olusi neetukya ne China omukongo luli abalinga wano yes akati yes lwaki bayitawo nga tukakati ekibwa olyaga nyina abakongo bange bajja nyina abasudani bange bajja nyina abanyarwanda bange bajja kati abantu abo tebakyajja kyagambe ekya gold yakule scandem ng'omusajja omulitri ali mu gold ng'amutuusa ku airport bw'amutuusa ku airport omukiryalinga alina tin number wano tin number ye ne bagiblockinga kigendererwa ki kakati nedda waliwo abali mu gold ate abagoba muki abagoba nabo ya toyina tin number tugikebe nagikebera nga tagikola ki toyina tin number kugamba nti n'obufere obuli structure obuli official kubanga kibayita government nage obanga taata ng'olina kutematema bana abasuubuzi ekonomi yaffe kweyimiridde bawabola baabo buli lwabagamba nti bagwemu you're going to become a beggar olwaleero abasuubuzi ba Uganda bali locations bagenze Kenya gibasasula import duty ey'ebitundu 25 gibasasula gundi VAT wa 16 n'abalala bakiridde as far as Zambia kakati eyo capital flight business environment mu Uganda ojayo ekifaananyi nti eyongedde okukaluba n'okukalubiriza ba investors ngono bagambye bagala okuinvestinga mu Uganda bannayuganda olwaleero kyagambye bannayuganda bangi abali ebweru abakkirizigana endaba yange eyaki ey'ebintu mu byenfuna agenda kubuuza mwami Kaija mbadde nyina akadde kange kadoola kenkuŋŋaanyiza n'akubulira bw'atobye kenaga nti nkateeke muki poza ogula ettaka omanyi kyetero bagamba bagagenda olime mwanyi genda oteeke mu mwanyi yes naye bwe zibeerawoko ogire ezigwa bwe zizzamu nezikola ki level ya loss gyokola ng'oli musuubuzi eba ki bagamba ki nanga mutwede nga mu trade saagala kudya oŋŋambe mbu nakubalira ekifo ne gamba olwaleero mu trade agenda okufunamu ye warrant yeze ogenda gusasula musasula emyezi ya mukaaga gigenda okugwako bwe giti ng'ogamba sente odduke nga ye yafunye Kaija waliwo kyempulidde kiri mu misolo ojja kutuyamba mu dakiika emu oba waliwo eyangambye nti okimanyi nti mu misolo gyaffe mulimu okuteesa nti waliwo abantu abatuuka mu revenue ne bagamba guno omusolo tukutaddeko omusolo gwa bukadde 5
mbu ojo tule na botese okizenti njakubawa ebibiri wawira kiwulire nedda kyendowooza nti ekyo okutesa tekyandi badde oba kibi naye bagamba nti omusolo okubutabeerawo uncertainty anti wekiri okumanya omusolo gwokyeni mukugamba ono atayina muntu gwamanyi era ffe omugezi waffe omu yagenda n'atugamba ate mwe abali mu opposition temusuubula nze sisuubula yagamba bajja kukuba ebiwa abamu bola Museveni baatutte abali mu opposition bamaze kusuubula nga bakozesa URA enkya nejja nekubala omufuulo kwekubala omufuulo bwekubala omufuulo mukama wange mukama nedda tolaba abanga kusonyiye tolaba nti bagamba nga bakusonyiye beri mu system nga bakoze eki bagutereza yaga nti luli twabala bubi tukubanja billion wawujjuka kwa babanja billion 9 wa Seroma naye ate bangambye ekirala mbu baali bakutte ssente nga balina business ate gye bagenzeemu ng'erimu abagirimu kakati okubagobayo bagamba babanja billion 9 n'ebintu bamwe tubitwala mu nnaku bwe ziti ebintu tubitwala kati n'olaba nti abantu abali mu kufacilitatinga gavumenti okubeerawo ababagulira emmotoka ennene ababagulira emisaala eminene ababagulira holiday bewali badde olowooza nti buli omu abakwata kankubuulire tulaba president wa America abatambula atambula n'ennyonyi nga 4 ennyonyi ezibeera abasuubuzi buli omu ajja afuna opportunity agifune lwaki bamanyi mbu ekonome yaabwe abagibeezaawo ekonome yaffe tesupportinze basuubuzi munnanga ate balabo banga bakompitita banansi okwekulaakulanya oli munnamule ekyo kyolabye kuba nono munnamule ekyo ndi mukuga Apple naawe ekyo okiraba nti abasuubuzi bakaaba lwakwamba ate ffe gye tulowooza tubayita basuubuzi naye it is me kubanga kati nga tunuulira really ogamba otya kayije eddakiika ziri 2 zisigaddeyo how can we move from this olabanga ki ekisaanidde okukolebwa tuve mu kino no you see kuba kati abasuubuzi bagaddewo amaduuka how best can we go out of this in the short term you see olwaleero Mwai Museveni ali mu kaaki 24 nagambye okulinnyisa omusolo si kwe kuleeta ki si kwe kuyingiza ensimbi ennyingi kuyingiza ssente naye kaakati nti over time alina byagenza akola neyesanga walono kyagenzi naga nti alina kyalaba ekigenda mu maaso ne bwola minisita nga takyasobola kwekomitinga ekinnya kifuuse kinene nnyo kyebalina babadde nga bewola gundi sente nga tebafaayo ne batuuka olwaliro buli omu abakola ki ababanja Mwai Museveni mugezaako kusanyusa bannabyabufuzi abamu buli gwalaba n'amukolewo ka constituency abeeko wasanyukira n'ateekawo emirimu egi kakati nti kosti ya gundi nefuuka nnene kati alina abantu abo mikwano gye basonyiye emisolo mu budget eri ewedde mubaddemu waivers kalayinaako mubaddemu waivers gundi 7 trillion 7 lwaki togamba abosonyiye omusolo nobaga tuli bubi musasule ki waliwo 7 trillion izidde eziri mu abasonyiwe baye lwaki oja trillion ezo zidde gwokye pressure gyokendeera ng'oyisa trillion 7 kazobe eddakiika zitugwako what can we do in the short term kiki ekisaanidde okukolebwa kati nkugambe mu butuufu tukole ki kubanga the situation is too bad situation really? Yes omulwadde yagenze mu ddwaliro nga kuli level 4 ya cancer ali ku level 4 ya cancer kubanga nga Kaija bwakugambye abazungu tebakyatuwa sente zaabwe ate not necessarily just as a government ne waliwo ne support for instance mu NGOs private sector tebakyaleeta sente kati eggwanga liri stuck tebalina sente president agamba mwe abaina kyemukola ekitonotono musacrificing muleete sente kati ziriwo business zigenda gwe byenfuna bigenda kwononekera ddala era kusinziira nga bwendaba buli omu agenda kwagala okuyingira mu politics kubanga we wasigadde sente kati so tugenda kubeera ne stampede tolabawo solution Kaija Kazoba solution tewali solution kale good morning Apollo. The government of Uganda is for a few people in the country, not for the locals, because after collecting the money they build multi-million palaces and buying expensive cars
and they care more for foreigners, not for Ugandans. This is Alex in Masindi. Messages nyingi munasonyiwa abatulaba naye akadde ko kakozeeki katuganye. Omunyo ku machamwe bale kuweleza nze promoter Karismate na muongo akadimo tekajja bayamba naye babere bakakamu batulene business zaabwe bakole nga balinda government ebereko ne chekola. Karismate sebo owe na muongo tukweyanziza message badde mpafu nenje editinze mukwawo. Waliwo atugambe nti mbalaba sebo we bale kulaba n'okutuuliriza bannanga akadde tekansobozeseza kusuka wano kayije ekigambo kiri kimu kyokka ne kazobe ekigambo simanyi omusubuzi mugamba kikati agaddewo edduuka lye kigambo kimu kayije nonze kyenjagala bakolere wamu babaddenga n'omutawaana nga balinga oluusi abeetunda babere systematic kiboogera bakiteeke kuki ku lupapula yenna gwe bagenda okwogera naye ekyo ekifaananyi bakikube mu maaso akkiriza obaagaane buli omu ategeere pulaiti yaabwe kuba abaddenga ate bano babagize ate bano ne baggula bagala bakolere wamu buli kibavuga ate njagala kusaba ne paalamenti Uganda mwe tuli fenna betubeera nabo ensonga enefuuke yaabwe juzi walabye minisita sina mubaka minisita ng'asaba bakolere saaluuni ku paalamenti kakati ng'abantu bakaaba ye saaluuni oli aje kwajaga nti mbuneeza saaluuni zitulemye omu ku basinga okusasula obulungi akugeye muneeza saaluuni zimukoze eki mwina jimu mwina biki mwina The truth is that our government has some weaknesses in funding, widening and boosting the tax base sectors like sports. That's why they are now in jeopardy. This is Sembus Ivan from Karerwe. Kigambo kimu bakole kyabasuubuzi bagambe obo wamagezi ki first of all baina okukyusa obukulembeze obwabasuubuzi yes okay it is a deliberate kubanga abakulembeze saawa zino abakwira abasuubuzi government ebarabanga ba opposition yes era bwotunuulira kasiita state egirabanga ya opposition balina okukyusa ekifaananyi it should be deliberate. Boraba ba manufacturer bageta mwara wa Rwanda. No, ndoza government webange manyi nti omusubuzi aina kyagatako oba opposition oba wachi. Era omubembe ne atorwa leero abali mu kasiita ate abasuubuzi bagamba beenaalewo basuubuzi bannaabwe abatulaba kusola TV program wano wegenda okoma nakade tetukalina katukiriza ba sports update baje batuwe byemizanyo ntekwa kwebaza Kazoba Charles ntekwa kwebaza Kalodi Kaija Godfrey Chwanda Subi tukutumideko tugambye nti irawo kyali bize tujja kuba tusinkana olundi mukole mukasera kano tukole tugende tukole tusigale ku mulamwa ndooza kati twetagira okwongeramu amaanyi abasuubuzi namwe katubasabire biyitemu ensinkana ya mwene president evemu ekiramu naye embeera sinungi mbagaliza omuzika gwa mukama musibe bulungi